Yes, live ku Pro Jan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli. Yes, omukyala amanyiddwa nga Anatalia Ozie. Omukyala ono ng'akola Uncut Kalakata wali ku NBS TV. Omukyala ono bambi yavuddeyo naye n'abako na donation gye yakoze. Anatalia Ozie asobodde okubanga adonatinga kilo 7 eza kawunga. Congratulations. Eri Task Force ya COVID-19 eyambe ku bantu abenjawulo mu ggwanga. Tuko congratulatinga era we bali kuba na mutima gwagaliza abantu Anatalia Ozie. Yes, mabegako omukyalo ono aina post ayagala kwesimbawo, so kino ndowooza kijja muyamba okusobola okubanga tumuwagira olw'ensonga avuddeyo n'alaga omukwano eri abantu. Commenting, liking, subscribing.